Uganda tuyine ennaku mukulikeyo mukuziikolanya naye Rasta Bebe Coool kye kyakutuukako. What went wrong Bebe Coool? Muno ali Geneva, ali ku international conference, ali mukwogera nsonga za ddembe ly'abuntu, ng'oli mukati ne case omugeya. Ate Bebe Coool lekera okwesiba ku Bobi Wine. Bobi Wine kyali level yo y'okutambula nti mukyali bayi. Bobi Wine kyali muyimbye. Boyina okwesibako bamanyi. Bebe Coool usika nakola video mpanvu nkubuulirira lekera okwerabisa, lekera okwesiba ku Bobi Wine. Bobi Wine fe ba political analyst fe balina omwesibako. Abatunulira ebyobufuzi kandabe ya wamagezi. Wesibye ku Bobi Wine oyagala omutambulirako gotula bawenjawulo nti goli mukati ne case ogeya. Yali na ba senator, ali ne ba governor. Tachalowooza busobwe mukono alowooleza international community olyawo omugeya kali nosika wabadde ne Kanani Mugume naye wabadde ne Keizi mukati ng'ogeya Bobi Wine naye nga gogeya ali Geneva atunulidde ba presidents b'ensi yonna era okyalowooza mukyali size y'emu. Nze lasitonsobera kati wakuba ekiyimba TikTok simanyi gye kyabulira wayimba gyenvuddewo nga tasanyusa ne gyenvudde n'abula. Bebe ebintu ebimu obivangako tukuze tukaddiye. Zekinga ya kusala ko mviri zino paka Bebe Coool ngozemu amagezi. Zenako okubuulira nga Bebe Coool nkubuuliridde naye oganya okuyiga. Nga nkuyiriddewo omubiri Rasta kulaba nga teweerabisa. Oli omusajja gw'oliko tekyali level yo. Kkiriza. Vanga wino munze muzaala kyova kitawo omuzaala tomumanyi Bebe Coool wazaala ddi Bobi Wine. Ebo ozaala omwana n'akula alina kusula wuwo. Ekale webale kumuzaala webale kumuliisa munze muzaala mu music wamuyamba ki wamugulira gita. Wamusasula luyimba mu studio mbadde ngamba wabbangayo bakozi we ubwo wabbanga bakozi ba Bobi Wine. Kale webale kumukuza okyalya wabidandisa lyakuzaala tata uya kukuza osula wabidandisa laba wezimbire ennyumba n'okola mbadde nga lyandibadde saliro nti wakola n'ozaala omwana avaamu omuntu ewalufula luyimba. Bebe tuveeko naawe va ku musajja none weesonyiwa omwana nzeze kayina right ebuzimu ogirako byenjagala Rasta va ku mwana munze muzaala omuzaala wa lwaki toweezala n'obanga ye. Kati gwe owulira bubi nti gwe muzaala nti gwe olufudde luyimba mugwe wamuzaala n'omukolera ki? Va ku musajja gwe Bebe Coool bidandisa. Oli mukati ne case zamaze kale yandibadde Kanani Mugume. Kale yandibaddeko program yandibaddeko no wa Citizen ne Kenya. Wabadde ku ne case ogeya muntu ali ku Al Jazeera CNN zigundi zilizoliko okiriza omanyi fe obera mukisenge no wesibira no gambe ekisajja kyampitako sikya level yakyo.